Ekitundu Eky'omwenda. Yezu Kristu Agwa Omulundi Ogw'okusatu. Yezu bwe yalengera ekifo ky'e Kalivaliyo ky'agenda okufiiramu, n'ajjukira ng'omusaayi gwe gunaayirwa bwereere ku lw'abangi abaligaana okulokoka. Ekirowoozo ekyo ne kimunakuwaliza ddala, ne kimumalamu amaanyi, ne kimumegga wansi. Ayi Mulokozi omwagazi w'emyoyo, empisa zaffe embi ze tulemeramu, n'obulebevu bwaffe, n'obukuusa bwaffe obutumenyesa bulijjo, endagaano zaffe bye byakusuula wansi. Leero nno tuboneredde, omusaayi gwo gutuyiike mu mwoyo okuginaaza n'okugibangula. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.